Amina, amina. Amina, ya Rabbi, amina. Amina. Annesi geçenlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Abana msema paka msikiti wenu mbele. Bakoje kugwaira. Wemereze omusaada wa kanzu ono. Aya bana kati fena tuddeyo ku Uba Islamic National Primary School Mosque, as you are seeing, we play era obuzibu bwe tusinga okusisinkana twena ng'abakyala mu kusoma kwaffe tusisinkana okuba nti tuzira byeyambisibwa mu kusoma twasisinkana okuba nti tuzira kifo kiri awo kitongole nti kino ky'abakyala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala alihi wa sahbihi wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Namukoma Amina, Secretary for Women Kaliro District. Obuzibu bwe tusisinkana ng'abakyala abasiraamu tubeera tulina obuzibu, tetulina masigidi, tulina somero ly'obusiraamu teririiwo ery'abaana abakulu ery'abaana abato n'abantu abakulu, tetulina ddwaliro ya busiraamu. Tufuna obuzibu mu biseera bya swadaka, waliwo bannamwandu ne bamulekwa tukaluubirizibwa ebiseera nga bituuse, naddala ng'ebya Eid tebalina byakwambala, tebalina byakukozesa. Ekirala tulinawo abaana bamulekwa ng'abo be twandagadde babeereko ne kye bakola ng'ebyalaani ng'ebyo tetubirina, tubyetaaga. Ebikozesebwa mu kusoma ebitabo nga Quran n'ebitabo ebirala byonna tetubirina. So tusaba Allah akkirize nga bwatuleetedde mmwe mubeere nga mututoola mu mbeera embi gye tulimu.